si malungi benakafuna okuba mu nsonda ezesigika galaga nti kabaka wa Tooro Lukira Bakyaija King Oyo kigambibwa afudde olunaku olwaleero. Tugamba tukuwapulira esingawo wano ku Shalom 256 naye nga bwegagaliwo amawulire King Oyo kigambibwa nti Mukama amuyise. King Oyo kabaka wa Tooro ekutusinze nnyo ayise abasajja kabaka twakuumye bubi tujja batwamuli agasinga kaawo ku Shalom 256. Obwakabaka bw'e Tooro nga buyita mu kiwandiiko kye bafulumizza Prime Minister wa Tooro ayogedde ku mbeera King Oyo omukama w'e Tooro gy'alimu. Katungulu mbeera nkusazeeko abantu badde bafulumya amawulire nti King Oyo yafudde, wabula obwakabaka bw'e Tooro ekiwandiiko kye bafulumizza ekyo kyolaba bo bagamba kabaka King Oyo akyali mulamu, just ali mu mbeera embi gye bayise critical condition, era basabye eggwanga lyonna okumusabira asuuke oba ave mu critical condition gy'alimu. Ne Minisita Balamba Lugahara ekiwandiiko kyatadde kyekimu nakyo kiraga nti King Oyo just ali mu mbeera mbi mu ggwanga eri Amerika wabula tannafa according ku bye bawandiise. So omukulu tumuteeke mu ssaala obulamu butereere.